Chairman Odeba kuvenye msiwo tukwaniriza yake kwa mkanzi wa Fedino is a routine member abali wa nafe kawo ne deputy bonna sija kumenya sikinomu yasakoju hawo na ala disi kwa mwani jao na hizo na yeye ndo da community security kama ratisi ngazi bamanyi kali kama aleko wangu shall see request ajeko mu council za Fedino yasi anga tumuwani ndi pastor Bilongi Michael website sokulaba walio kansala mwani udadi Friday the defense on evidence alone kulaba namo mkumba kidisiri namo mchala nambi Margaret anaye ya kansala bimene watu wala wangadi mwani mukasa neya wa kwaniriza na muntunga simenye sekinomu ya most welcome mu rukiko rwa council utangira ku mwezi gumu kulaba nga budget ya president katika na yeta mu kutoka mu conducting committees ze mwatu zanga 10 na 12. I think that this is meaning is a council statute. I think they have a program and they part the council this statute or not a budget in that. So we are now going to change it. You have to communicate in a that's why item number 4, which is committee noted the concern of 14 evicted families from Jiboland. Kyokulabirako ye bafe enkoko njeru ewali sako eyabde ssente z'abantu mpitirivu neggalwawo nga teri bwino yenna gwe batuwadde. Commercial officer n'ategeeza owa district nti bamusuubiza okumulogera enkoko njeru tasobola kuyingira. So Mr. Speaker, nampita mugwe nsaba okutegeeza Chief Administrative Officer nampita mu district ya Baswe nti ensonga ya sako y'enkoko njeru yeetaaga okukolebwako mu bwangu ddala okujjayo obulangu yataasa ssente z'abantu tusobole okulaba ng'emirimu gyaffe gitambula bulungi. Mr. Speaker, tulina okusomozebwa ku nsonga za sako mu district. Mu mwaka ogumu Buikwe district sako eziwera 3 zagwa omulundi gumu. Kuli sako y'enkoko njeru, sako y'engogwe emanyiddwa nga Nangonga Saawo, ne sako ye Buikwe ya Lugenze, ne sako endala nyingi ezigenze nga zigwa ng'eta nabakutegeerekeka. N'ekyo nga nyongero kikkatiza nti wakyaliwo obwetaavu bungi okulanga commercial officer avayo ne alipoota entongole ku ki ekyaviirako sako zino okugwa mu bbanga lyerimu ng'ate abantu baffe bataddemu essente mpitirivu nnyo ze balemaze okuba nga baterekamu. Mabira aweddewo kati mu lukiiko lwennyini ne wabeerawo okuteesa nti tufunewo akaseera tugende tulambule ate tunaalamba tutegeere ekigenda mu maaso tukikomyewo eri kanso tutegeere Mabira akyaliwo oba tukuuma Lubugo nga lubalemwa. Ensonga ey'okubiri, Mr. Speaker, the district should authorize and facilitate the staff surveyor to reopen the boundary of 50 acres of district plot of land, block 564 plot 19 at Nansagazi sub-county. Mr. Speaker and honorable colleagues, mukijjukira mu kansa eyayita nti waliwo ensonga y'ettaka eriri Nansagazi nga ziri plots 2 nga waliwo ya eka 17 ate ne eka 50. Naye nga mukusooka wali bagambye batekeko caveat, naye mu committee staff surveyor ajja n'atutegeeza nti abali ku eka 17 bayita mu mateeka matuufu ne parliament yabakiriyalinga nga tetwetaaga kutekako ki caveat. Wabula tukizuula nti eka 50 go gali awo tetukyamanya oba gyegali. N'olw'ensonga eyo nekiteesebwa staff surveyor aweebwa obusobozi agende opening boundary ez'ettaka eryo kubanga tulina enteekateeka ng'eya palm oil project. Ddala deforestation gyeri mu Mabira kubanze ndi we Najjembe ekitundutundu ekinene eky'Emabira bwe kiri. Naye ensonga eno komiti tesobola gisobola yokka nga komiti okugendayo
basobola okulambula naye kyetaaga bayambibweko disitulikiti ng'eriko n'abakuumi abalala bagenda ogiyambako. Kituufu mu Mabira mulimu abasirikale abakuumamu, naye bwe tuba tusituse wano nga disitulikiti nga komiti okugendayo, twetaagayo amaanyi amalala ag'enjawulo okugenda okulumba Mabira, okutambula, kubanga ffe abatuulamu bwe tugendayo batandika otugamba nammwe abaffe mwe muza. Nze ndi mwana ow'omu Mabira, naye njagala okutwala omukisa guno okwebaza district chairperson olw'okufaayo nnyo okulaba nti bakwata ku bantu abo abamalawo Amabira gaffe. Saba okutegeeza kansa eno nti nga komiti egenda okuvisitinga Amabira, kansabe Mukama Katonda, kubanga ffeffe nnyini muffeffe nnyini chairperson yazze akwata abamu ku ffe, poliisi n'emala n'ebayamba n'ekola ki? Proceed, Honorable Speaker. So does not based on allegation. We need evidence. I wonder why a honorable councillor can stand and start deceiving this mighty council. That councillors also involved, not granted, I'm speaking from uninformed granted, that councillors also involve themselves in deforestation. We need a concrete evidence. I have evidence. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Manyi bw'okanyugayo ejjinja olabayo ekivaayo, subira ffenna tukirabye. Ennyanja musajja we. And if you commence us to go to police, if you have no evidence, sit down and utter out what you can. That is not in order. I have to react on it. It is also in the district. If he can react, then let him mention. Nagezaako kulwana olutalo olw'Amabira era twagendayoko ne Honorable Lilian. Nafuna police, I was guarded. Nefuna police mu Mabira ne tulumba ekibira. Nakubirako Honorable Kiwanuka Toma negatteko naye teyasobola kubeerayo. Naye ekiri Kiwanuka Were ali nkubidde Kiwanuka Toma naye nawe nakubira. So ekibira kiggweddewo bw'otunuulira Mabira Forest ali ku kkubo, naye w'ogenda emanju wa Mabira aweddewo. So webanga issue eno ezze nga eri serious nga ba honorable councillors mutwegatteko tutandike okulwana olutalo luno, then kansubenti mukyogedde mu mitima mirungi. Ebyenjawulo basobola okulimako ebikajjo Mabira ataasibwe. Ne poliisi ey'okukkiriza ba outgrower yajja okukkiriza abantu baffe okubeera ba outgrower wano okutaasa Mabira. Naye ate bwe tubeera nga twafuka ba outgrower kijja kitya okubeera nga Mabira baagasenkenya ekyenkanidde. Mabira yasigala ku luguudo. Kati nze njagala district council tegenda ku engaginga bantu baayo bokka bano abali ku kakiiko, wabula district council wamu n'ababaka ffe abava mu Kyaggwe ne Ssekiboobo twagala ku engaginga n'Obwakabaka tusobole okugenda okukyalira Amabira n'okulaba butya bwe bagasenkenyeza ne wabulawo abakuba ku mukono. Twagala okukoowoola National Forest Authority okusobola okulaba nga natural forest season zibeera conserve, kubanga kati bwe bagenda nga bagasenkanya bagenda kutandika kusimba mu kalitunsi, bagenda kutandika kusimba mu pine. Ekyo si kye kibira kye tumanyi mwe tujja eddagala omwekweka ebisolo omubeera ebinyonyi. Nina motion gye ngenda okuteeka mu parliament ndoza wiiki ejja, kubanga wiiki eno ngiraba etuyiseeko kaakati. Olunaku olw'enkya tuli wano, leero tubadde wano n'olwekyo tusobodde kwengaginga. Okinabeera nga kisobose olunaku olw'okuna motion eno ejja kubeera nga erabikako ku floor ya parliament ekwatagana ku audit ey'ebibira. Audit ey'ebibira wano tulina ebibira byaffe bingi nnyo mu Bukunja, naye ate waliwo ekibira ky'Amabira. Ekyo nakikolerako campaign okusobola okukitaasa nga baagala balimemu bikajjo.